yasaba amasanyalaze ku muti guno ne bamukalubiriza n'oguliwa ewange eringa wala ate nga n'oguli nagwo wala naye yagenda okulaba nga ate gwe alina okukola ki najja nangamba seeka njagala tutapinge waya y'amasanyalaze ku ki namugamba gai singa ebeera ya solido baleete ya solido teekawo tewali buzibu eyita mu lujja bweti n'eryoka etuuka luddawo kale tubadde nga tukwatagana bulungi ekyokubiri covid bwe yatuuka twasala yidi bbiri naye fena twazisaliranga mu kisaakaati wano kale tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Quraishi waffe abeere nga byabadde akola Allah subhanahu wa ta'ala bisiima subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Mu mbeera gye bawangaliddemu ewasa Luganda ddala ziramu okubaaniriza abakungubazi bannaffe mwenna mwebale kulaga kitiibwa kya Quraishi. Abazaala Quraishi tubaze tumanyi Quraishi nti munene naye wallahi tegedewayo ti Quraishi abadde munene kubanga oba asudde poliisi y'ekibuye n'asitula sirimuuti n'asitula promoters bonna abayimbi ekibulu kiri wano singa nkeera ku makya nengamba kati ndika okusitula omu kuno kinoomu muyinza okulaba newande mwewuunya mwebale kwagala Quraishi mwebale kwagala Quraishi mwebale kwekera Quraishi. Akati mu kaseera kano olw'obufunda bw'obudde n'abategeezezza nti njagala okukola essaawa 8 zennyini